Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzisiro tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale wange nyaba nkulamusiza. Kale sebe naye nkulamusizaako. Oyogerako ne Kadima ku Beti One. Yes. Njogera ne mukyalaani. Oyogerako ne mukyala Prosi. Yes. Kale ojja kunyongera ku ddoboozi tubeere nga tutambula oli wansiko. Sebe tewali buzibu. Nakubidde jjo nga tokwata. Nabaddeko nzireekaanamuko. Nesasobola kwata. Kale kasa nkufunye leero. Yes. Buzibu ki mwolina Prosi oba ssanyu kiri oyina omanyi biba bibiri wali ssanyu ate njagala kwebaza mwami wange. Njagala mwebaza tulabirira. Muyitani omwami. Alina amannya abiri omutyansubuga bino naye ebyansubuga balimanyi nnyo. Ekitundu mwe tuli bamumanyi nnyo ate mbadde sagala ategeere. Mbadde njagala weefuule nti oli brother wange Richard. Yina brother gwe bayita Richard? Naye brother wange gwe bayita Richard kati omugambe nti yatugambye tukubire tukusiime okumwagala okumubeererawo. Mwami Kadima kimumanyi omusajja njagadde kamala emyaka 10. Mumaze naye emyaka 10? Akwinamu abaana bameka? Meka? Emyaka 10 omwana omu oba okola ki mwana mwannyinazo oyagala kubeera ki? Mulenzi muwala? Muwala. Ye aliwo bbanga ki? Omwana alina emyaka 10. Myaka meka? Naye emyaka 10 naye kati ffe tutambuza mwaka gwa 11 ffe nga tuli fembi. Tegeeza olwakufuna ne mugira? Lwaki tozza ku mwana? Nali njagala sooka mwetegereza ndyoke mwongere owookubiri naye kati lowooza abakazi owulidde ebintu byammwe ebyo Prosi ebyo bemukola ebyo ebintu byammwe ebyo simanya njagala kusooka mwetegereza ate omuzadde musezi. Ebbanga lyomulabidde musezi? Talina buzibu bwonna naye manye naye yanjagala. Alina gweka? Talina oli namba 2? Gwe mukulu oba gwe muto? Nze bebe. Gwe muto? Embadde gwe wayingirira oli Prosi oli kiyaye oli muyaye kati bwabisanja nsobola omwagalidde wonna kamufuna kati ekisanja lwekibeera kyeri n'omukwera nogamba nti ndi buli ngajja yatuwa ennaku mwinamu mmeka gwe? nze mwinamu 3. Ate oli? Mwinamu 4. Kyanoga. Kale ongambye mwami kati naye tojja kuvaako nja mugamba sister ndi naye wano naye kakubuuzeeko. Oyinayo brother wo bamuyitaani? Brother wo bamuyita Richard? Bamuyita Richard. Brother wo? Muko. Kati omwami tumuyitaani? Byansubuga balinga nga naye kale tusobola okumuyita muko. Kati naawe njagala ngenda mukuwaako nga mmaliriza okumwebaza. Naawe oyongere okumwebaza Ssaalongo. Aye njagala omuwa abalongo. Ngenda namuzaalira abalongo. Weeteeseteese. Nze ndi mwetegefu kati kuba byonna bye nali nsubira musajja gwe nali njagala nabimusangamu. Wabimusangamu? Ekiruma agende yette kideka mwami wa mukulu Ssebo ojubisa kiwama katukube nokubanga njogera n'oyongerereza obugambo naye bwe njogerako ekigambo ekiki wanti giki? The number you have dialed is busy. Please try again later. Muko jebaleko muko. Kale Ssebo nawe jebaleko Ssebo. Kale bitambula bitya muko? Webite Ssebo. Ono muko Richard wanji nti muko Richard brother wa Prosi ye bitambula bitya muko? Webite Ssebo. Mpanzi mwaye Ssebo mwetuli mpolampola wanji yeddobozi likyuse ndimuko kisenyiga kiyegu kiyegu kibadde kimbala embiriizi muko nga siri bulungi webala okubalabirira muko
kale muko ndudde badde ndudde okuwulizaako ebbanga ddene yesebo emirimu gitambula gitya wegitesebo naffe mwe tuli muko yesebo muko nno nkubye kwebaza yesebo Prosi kyataŋŋamba ky'otamukola nga tekiriiyo oli nayawo ndi naye era ŋŋenda mmukuwaako naye kansooke kwebaza weebala okumwagala okulabirira omwana muko tuli basiimu kye yasuubiranga bwe yakisuubira era muko bwe kibadde weebale mu kumwagala wakati mu kusoomoozebwa era tusoomoozebwa mu mutuufu ffenna tusiima namugamba nti omuntu okubeererawo munnange kati muko temugenda myaka 10 era kumpi myaka 10 naye nga munnange tewali kutagala nnyo kuli awo tulina kuba basiimu era yaŋŋamba nti mukoddo mukubire nga tebunnaziba nadde wakukubira ggulo ne binkwatamu esebo kaka mukuweemu anaakwebaze muko kale mpenya Prosi Wangise. Muyogerako ni. Hello. Ampulira. Nkuwulira. Mukwano webale kundavirira. Wandi? Webale kundavirira, webale kunjagala, webale kumbeererawo. Kale nnyabo nawe webale kusiima. Nkwagala n'obulamu bwange bwonna. Nange. Ekyoba omanya nti nkwagala. Walaayi. Kale. Njagala otambuze obulamu mpaka tubirayo nakufa. Nze kasamba naawe sina kirala kye mba ndowooza. Kale. Era nagambye kojja Richard ne mugamba akubireko akunsiimire. Eddoboozi lyakyuse mbadde simutegedde. Eddoboozi abadde mulwadde naye kati yaŋŋambye alinawo enjawulo ajja kuba bulungi. Twebale kunjala. Kale. Kundi tulajja naye nga jjo. Kale. Oli waka? Wendi ewaka. Kale. Musajja mujjeeko sikubanga ngwira mwa owaayi bona amanya banakuba miggo gyo n'agiwulira tasobola kale mukwano bali okwagala omusajja munesi byangu naye mwagala katusaba mukama katonda abeere nga bakuumira awamu awo era mukama atukuumi ngenda namuzaalira abalongo baitawe namugambye webadde ate munange oyinza okumanya nti bakusigula banna abakazi tebasobola kunsigula onywedde ekitooke kyabala mukama kuume nammwe abakulu mwebale kunsibirako nyumirwa omuziki n'ebisesa kigenze ekintabuli ky'omuziki kisinga ziba Bashiri mbu bano baba naza kiravu nga nnyingi gwani agana okubeera nayo ali Bashiri ng'egyoli omumpimpi abambi mutera okuba niravu naye oba kiki omusajja omuli bukiikangami akukoze eki nkoko yakuluma ennyo wakitegeera enkoko ekyatuuka mubyayo yakubuulira bakuwa enkoko nagitwala yakubuulira yaffe kale bwana Kabogozi tufune banafu abali ku WhatsApp wano mubabiri tulabe engeri gye bateesa ku nsonga eno tulabe Mwalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mkwano mwebale kutuweereza amanya nze Haji Kasumi Rashid ngambera Kabowa. Mbadde wano nga mbiwuliriza naye nga nseka n'okuseka ne ngamba oyo omugole mukyala muto kansubire nti ayagadde kwerabisa eri mujjawe kuba kulumya mujjawe kubanga omuntu osobola okusituka ne mwannyoko ne mugenda ne mwebaza omwami nga si byakumpewo kale naye katusubire nti ekirungi kyabaddamu ayagala kumwebaza nga si kulumya mujjawe katugendera awo yebale kumusiima hajati wuneze sigadde ndi Haji Kasule Haji Kaduma mkwano yebale tuweereza amanya jatinaponywa ne Kabowa nga kiri jikabulala kyobola baboneka bo twabagoba abo tetubeetaagirawo ddala tetwetaaga namba 2 tubafuutula misinde naye maama
ndabange yemulisiza sikati kaja tunaponye kabowa Nijona faja tinamponye kabowa watu wagambe haji amwe bali nyo bambi yona Fiona nsia bulenga gameti bambi love ebatawanya nze sitija nabanga balamiso okumera bannange obusajja what you're doing is not good. Kadi mazwa Bashiri Mr. Kigato kansala dako omuluka gwe mawala omuluka gwange bonna byalo mukaga kwe bali batundudde bateze naye nkubulira abakulu abo nga balina laavu banne nabo babasiba pampa baba bikka busuuka nga feya abo nga nkwitirivu naye olyose n'omuggyako kabadde atandise mu simanya jjo esaawa nadda kikubawo Bali nyo bali etera ziwa Mama mutukubye ebitolo bya laavu gye wakwatiramu wakulu omusajja yennawe zakale talina nno mukamwa katubasabire amalinde kawuko ojibaite abantu balina fitina It will end in tears zawa but abaana bagenda kweyagala paka kufa oyinza oyo omukyala agambye n'okugamba teri kufa mulekera bane fitina yaki bannange bambi omukyala we bali kusiima mwami we ku byakkolera bannange abamu tebasiima naye bali kumusiima n'omusajja bambi we bali kulabirira mukyala we sigadde nzima amakulisi afumba ekigere mbiriza umeme ebbombo kyali we bali nywa amakulisi atunda mu mbiri za umeme kansembe yono omukulu kadi manze edex wano katale kabaliko obulemu bannange naye mpulira nga ntadde mu mode naye bambi bagende mu maaso n'omukwano amusiimye tabaliga Ogali nyumna Hedex agame tabaliga tajja kubaliga tujja basabira babere nga bali bulungi barakabogoza twagala okusiima abantu bannaffe okubanga badde mutuwuliriza omukono okubanga bwe gutubale temunyiganga mugende maaso n'ekiravu love mubere nga mukitambuza ne nkaweereza empeereza omutabizi ono mwenna abatalina love abanyumire muyige bintu igaba bakwata omusajja bwabajja kufumba obutabo lwa bakyala kulinga kuzaala okuno basi answer jo bakuluyimba lwabendi tubaga mufuna nti mbere bulungi mwera